Jamaica waliwo no mu Jamaica wadala. Mukola mutya Jamaica ninzikiriza wali ku program yo ku machana sina tena. Wewe Jamaica wadala. Yongera ya mazi. Omujamaika anabye takitegedde agenze omulira yayise kama kongera obuwangazi wadda kai bana abantu bagamba mukama kongera obuwangazi oli myaka ngemeka kayibulo emyaka giri ngemeka kayi olowooza alimu emeka alinga mwana atano alinga mwana kaya alimu atano Nimulese kabisa singa bakoze batya olusaniya senga twalesa kabisa wenda wali kai bana mubadde mumuwulira ku radio mumulabyeko wano kike mumugamba ani amubuuza kyamubuuza musembere wano akikola atya kwekuuma kubanga nyiranga bwanyira kuba natani kumuwulanga ni mwana muto naye kati mulaba alinga muvubuka omuto bana temumuyimbidde mukayimba mumuyimbiremu mumuyimbiremu Happy birthday Kai Happy birthday Kai Happy birthday dear Kaimada Happy birthday to you aunze yalije kabisi yalije kabisi enjoy not to kubalaga mafino wadala ani amugulira olugoye kai huyo mumugulire mwesonde sonde atubure ku myaka emyaka shoka nyina Yesu kyokubiri ndiye ayina Yesu ayabeki kati gwe mweyo zekola ki omusajja nako mumuyida amazzi mumugulire uko ku lugoye yambale ate kati ki oze kutunda kati ligoye omusajja mumugwasinga okwagala olwo Twambuke. Maswanku twambuke. Sajja kanyirira makai. Yadala kabisi kakyuse nasa. Ajagenda kuchwana omuzebe likambukoze nesi wali. Maswanku oliwa. Chize ha. Monyenya omutwe olinga akubiddwa enkuba ani akulidde oluku olw'okukubira essimu ani Jamiru Kivumbi akubidde essimu nakugamba ki obadde oze kutula ddiiru
nomwe twagalira sente ogamba ki nomwe twagalira sente bali mayezi omwaka omukyazi wedde mukulu Jamiru soko ozisembeyeko wano katono omukulu agamba mbu wamukubidde essimu aje mu kutuleddiru kirirako abantu bakulabe Jamiru Kivumbi yankubidde nakugamba atya mu P2B Bukoto Centre nangamba tugenda kutuladdiru omukazi ali wano jangu tukube ebyeru muno mwenjagalira ennyo sente nange nenzija misimu obaddewa mbadde wakaliga abaveterani bange mwembadde naye nga nkubira esimu ekyokumu yangu omukazi agenda yanguwa nange nenjivuga nenzija misimu nga manyiza omwaka omupya zingidde tugenda zikwata Jamiru omukulu kumbe oli mu lukwe lwa ebadde ddiiru yakumuyira mazzi ssebo amazaalibwa ga Kayibanda gano ffenna gatukwatako ng'abannayuganda yagezaako nnyo okumunoonyaako okuba etaaliyo naye olw'obuvunaanyizibwa n'obuweereza bwalimu n'abeera muzibuzibu okukwasa so olunaku olwaleero nkoze buli ekisoboka kyonna okulaba nga tukimaliriza omulaga eriko essayiro kubanga musajja abantu musajja akutta ku bantu bangi atayagaliza abantu bangi n'ensiire so enteekateeka eno ey'okumuyitamu enteekateeka eno gyali bangambye okumuyitamu nti mugaye tugende ku kyusi naye ng'ateze ku kyusi sikwaki tolina kugendayo sigendayo nemumanya nti kati taayi wange kamunywereze mu kya bizinesi naye nga tumuyozayoza olw'amazaalibwa gano ate tumwebaza omutima omulungi twalina okwagala twalina eri abantu ate tusaba Katonda yongere omuwangaza n'omukozesa ero bantu bangi gye bamunyumirizamu ate nebamu okay Kai kati olutuuse wano ogenza okuwulira mubadde mukyegeyageyamu nga zireeta embwa y'amaswangu ng'enjira ekidomola ky'amazzi wenonyogoze naye muteresi wejuse kikuleese amazaalibwa g'amaswangu ngenda gaswama nga tegeke bulungi ngenda muyira amazzi gano agababula embizzi kyengenda okusasula amaswangu naye nga happy birthday amiina nebaza Katonda nti mpezeza emyaka 54 okuva 1968 okutuuka kati mpezeza emyaka 54 ate era nkyali nnyo guno mulundi gwakumeka nga bakolera surprise party ndowooza gwe mulundi gwakubiri bakikolako eyo mukyale waffe abaana bange naye nali sikifunangako kifaanana bweki naye Mukama abawo omukisa naye maswanku muteresi ngenda muyiragana agababula embizzi nzanyise nnyo okubanga mukama wange muyidde ku mazzi tabadde mwangu mwagala nnyo omusajja omu waki ndi ku radio omusajja omu nkola ku TV omusajja waki Kayibanda ne Suna Ben waki Kayibanda mukwano gwa Suna Ben kati Kayibanda eya nanjagala nnyo nasindika mu field bino byekola mu field okunyumya n'abantu Kayibanda ateekamu amagezi kati mbadde sina kyamuwa sina sente sina lunda bisolo byayagala obadde osobola muyira mazzi neŋŋamba kati muno naye tabadde mwangu naye tumukutteko omanyi kagambe kagenda okuyira angambye bwangu bye ku mulambo kale tweyaza Happy birthday Kayibanda pulo wala nyo basema ne banyo mwana kujja ku mukolo gwaffe ebagala fe bana abakola bana ku stage wano abantu baffe bawuliza bukedde ababa bukedde TV mwebale nnyo sawa nyini tugenda mukwasa akambe musomesa Kayibanda wadde yanyigidde nkamukwasa nsembere eno ayizo okumbole neyaza na mwa mami suzi jambo keeki ne black ekifaananyi kya keeki tekituukiridde badde ogamba otya mwali gikoze mu mutwe gw'embizzi basabala bajaba sasa nyini ngambye empono 3 nga tukkiriza ngambiri tukkiriza ngambye nti mukidde nnyo munziba ngambye nti 2 ngambye nti 1 ngambye nti 0 amazaalibwa amalungi Kayibanda naki
Sai kwata akambe salasala Mamisudi muyambeko asale kechi agabule abantu be abanywanyi be tweyanza nnyo mwami Kivumbi Jamiru webale nnyo lweteekateekezo z'okoze webale nnyo enteekateekezo z'okoze tusinzidde Lubaga Road Musomesa Kayibanda munyiivu nyeero omulaba era kyanyiikidde bambi kechi ebulako ekyomuto gwa Wenko we asiko endiga gwembuzi bambuzi agabira abantu ali mugabula abantu bempolampola tukwatako olwomusajja nawe embeera ebaddewo ya covid ate naye tabadde mwangu twamutandisa essaawa egi jjukira Bukedde yakoze olwaleero kati abatabadde mwangu nnyo tuswala omukisa guno gwebaza management ya Suzi Hotel webale tuwa omukisa tubeera mu kifo kyo abatula tuli waggulu mu kalina gye tusinzidde olwaleero esangibwa no bayitawo Lubaga Road esangibwa ekifo kya mulembe nnyo muli wakasente wetuvumbyevumbye Omusomesa Kayibanda nasobola muteeka mu kifo kyona kyonna ayina agambo kayogedde mwenjagalira ssente nono tulina omuteeka kati twala mukisa guno okwebaza Madamu Suzi tubadde tusaba tuweyo obugambo kamu 2-3 obugambo bwetuwayo nga ku Musomesa Kayibanda teekateeka agwani kiki ekibirawo tweyanze akale kuno mukisa twaniriza Hotel Mwami Kayibanda mukwano gwange Kristu era ndikusanyufu nnyo okubeera nga mbadde part of this occasion tumwagala nnyo twebaza Katonda okubeera nga mwongeddeko emyaka era twebaza Katonda nti tusinkanye wano ku Suzi Hotel tukkiriza nti ekifo kyalimu kyekituufu nga Suzi Hotel twenyumiriza nnyo mu quality mu comfort mu bintu byonna accommodation ebyokulya venue for functions temanyi fe abasinga ku Lubaga Road era abanajja bajjako basobola okukikkaatirizaako Mukama batubeera omukisa tuli very humble. Mwami Kivumbi honorable obadde tuwala bugambo ki nze ebisinga nabyogedde naye kuva waggulu sooka neebaza Katonda olw'okuba nti yatusisinkanya ne God Flow ate ne tuba nga tukwatagana bulungi nnyo twava mu nkwatagana ey'abantu etufuuka ba Luganda tuli family twebaza Mukama olw'ekyo ate twebaza Mukama olw'obulamu bwe n'ebyo byamukozesezzaako omanyi abasinga obulamu bwabwe ate babukozesa si mu mbeera etali muno Katonda atukoze bulungi nti Seeguya akoze ekyo Katonda kyayinza okuba nga asindisira omuntu okukola twebaza Katonda ku lw'ekyo muyozaayozezza era nnyongera okumuyozaayoza okuva ku mazaalibwa ge gano ate atusabe Katonda amwongere emyaka n'emyaka ne guno omwaka gwayingiddemu mubeerere obulungi kubemu okukutula ebintu ebyenjawulo oba oliawo nga tukwagala nnyo naye nga n'ekisembayo bannabukoto Central bakwagala nnyo era bakutemu nange mbaagala era njagala kwebaza Mukama Katonda nanyini buyinza tebibadde byangu nno nza okweza 54 mubaddemu obutayimbwa mubaddemu ebubenje bw'emmotoka mubaddemu amasasi ebikompola bye twayitamu mu mwaka gw'ekinaana 86 naye abadde Katonda yabadde mu nsonga zange era nange neeyama Mukama nti ngenda kumuweereza emyaka gyange gyonna egisigaddeyo ngenda kuba nga mpeereza Mukama ebira byonna ngenda biteeka wansi ku ttaka mbakane n'omulimu gw'okuweereza Mukama kubanga sina kirala kyonna kyensobola musasula ngenda musasula kumuweereza ngenda kubuulira enjiri nga bw'olaba muganda wange Jeno Muhoozi Kainerugaba bwe yagenze Congo okuba ADF nange namaze okukola ttiimu egenda okukuba sitaani mu buli kanyomero konna aka Uganda sitaani ngenda kukuba omutujju sitaani paka lwe namusesebula aleme okuwamba abantu kyenyumiriza nnyo mu famire yaffe nno ewangaala nnyo famire yaffe tuwangaala emyaka 200 kyova olaba taata wange Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abantu balaba kivubuka kito kiryawo kito emyaka gye gidduka amangu naye kivubuka kito kitaata kyange era olabanga ffe tuli bawangaazi
era tukyaliwo nnyo. Ekikolwa kye bakoledde okyogerako ki? Ekikolwa kino ekikolwa kirungi yadde nsoose kunyiiga naye ate ndi musanyufu nnyo kubanga tekinkolwangako sikituukangako mu myaka 5 mu 4 sikituukangako naye olwaleero maama nsoose ne ŋŋamba babbi kiki nsoose n'entya naye singa ndabye omuyaye ng'azunga ne baketi n'alifubutuse emisinde balingobye naye bankwatiza naye mbasabira Mukama abampera omukisa. Kivumbi yakugambye ojja okutula eddiiro. Butuufu obwavu siinaamu ssente mbadde mmanyi nti kikoze eki era nkubye n'eka ne mbaga temugoya akawunga ndeeta ettooke nga mmanyi nti kasampize ampise wano ku Suzy Hotel. Ng'akugambye atya? Jangu tukule eddiiro omukyala agenda kanemanya nti Susan bw'abanga waali ezo ssente naye ndeeta emmotoka nga anna naye Mukama mulungi jamike kyokoze Mukama kitusasulemu akusasulire Bukoto Central okukumba obululu bwonna obwabukotose Mukama nsaba Jamiru Kivumbi omunsasulire Bukoto Central akukumba obululu bwonna sebamala amale kino ekisanja kyokka atuule. Tukitegeddeko ne muganda wo mukulu we abaddewo Omusumba Badiru Kawumawaayi. Mukulu wange Omusumba Badiru Kawuma ali embizi waka omukulu muganda we kimutuuseeko kyogerako ki? Nange nyongera okwebaza Katonda era n'okuyimusa ekitiibwa kya Katonda ku lw'ebiryenda bye ku muto wange. Ekyamazima mbadde surprise nnyo era nenzikiriza Katonda nti Katonda akola ebyamagero nange ankoleddeyo ekyamagero mu mwaka guno kubanga ndabidde ddala nga kyamagero okutuulako n'abantu abafaanagana bwe bati ku mmeeza emu nga sibampise bisinti oba nina kaadi naye wabula olw'okubanga nti ntambudde n'omusajja ono nange mpeereddwa omukisa. So neebaza Katonda ku lw'eneeyisa omusajja ono gye yeeyisamu ndowooza byonna bikoleddwa olw'obulungi engeri gye yeeyisa eri abantu. So nange kinyongedde okunkakasa nti benaabeera naye nange naaweebwa omukisa. Amiina. Nange mpeereddwa omukisa okubeerako ku mpewo nange nenjogerako eri abantu bonna. So Mukama abampera omukisa nze Kawuma Badiru omusajja yali omukapuliiki nendogoka ate Mukama nampita nempereza Katonda embizi manyi paati eziwo.